Sebo Kyagulanyi singa tewajja twali badde waffe. Kuba abasajja abafuga eggwanga lino basazeewo kulisaanyaawo. Tewagenze mubende. Ngenda kukimayo ki. Abantu ababudamya mwami Museveni n'akabinja kaakabayeekera mu nsiko z'eruweero. You made the worst mistake in the history of this country. Tubalengera wano mukyakyanca musimanyi mama Kongo babakuba simanyi gundi ekiri ekongo kidda wano naawe wammwe baagala. Omusirikale omu w'amaanyi nnyo wano mu ggwanga yakwata emitwalo 2 n'agimpa nanga ntereranga nnyo okuliriza nnyo ku leediyo ng'ogamba okwekalakaasiza mu nnimiro naye nakula ekirowoozo kyo ne ngenda nkola faamu eyo mu bitundu bye bayitayo Mijumwa. Nenkola faamu yange nene kuliko ente kuliko biki byonna Mijumwa Nakaseke munakaseke naye nangamba mbu agenze okulooza ku kirowoozo ekyokulitayalinga nda option yo kajalaba egenda okusustaininga obulamu bwe ne famire ye kwekalakaasa kwe mu nnimiro kwabaddemu n'okulunda so mbakubira nnyo omulanga naddala abavubuka okubeera productive. Nkimanyi ebyobufuzi bibeerawo munnabyafuzi n'akwaya 15,000 waliwo ennaku ezo omukyalo omu w'NRM yansanyusa atuula ku kitebe eyo ng'ajja ayogera ebigambo bingi bano balutamaguzi ffe tuli munda mu gavumenti bwe yamala n'akuŋŋaanya omuluka bino naddala mu abantu babeerayo mbw abajja okwesimbawo bakuŋŋaanya emiruka n'abawa $3 omuluka mulamba n'abateerayo n'akapiira kati $3 bw'ozigabanyamu omuluka ndowooza buli omu afuna oba siringi 5 oba 10 n'agenda nga nti kakati muyigirize okubiriza abantu obusente tetubaganye mu bulye kwanza entero okugamba abantu baffe naddala abali mu byobufuzi abavubuka mu ababeera mu byalo sente y'omufere munnabyafuzi giri ekifere nkiddamu sente y'omufere munnabyafuzi giri ekifere ffe waffe tuli balunzi era tuli balimi enkofu engeri gyeryamu ebinyeebwa by'omuntu alowooza nti batetegere bayanjawulo nnyo ezibiriza nako kuliisa oli n'ateekawo obunyeebwanyeebwa eryetya anti yo kulaba n'ojja n'obunyeebwa n'obuteekawo n'oyalirirawo obusubi n'okolakola obuntuntu obwo nebuuza nti onoolowooza nti sitegeera ajjewo ekisa ekinterawo buno obunyeebwa mu sizoni eno kyagala kundya kati nayo kyekola eyitira ddala eno bbali eno gy'otayaliridde naye obunyeebwa nebujjawo nebulya enkeera n'osanga nga yagenze so tubakubira omulanga mukole. Njagala kugamba abantu baffe omennaku zino tuna challenge y'amazzi gabuze nnyo mu Luweero ne Nakaseke amazzi gabbola nnyo naddala mu Kapeeka nabaddekawo mu Kapeeka mu kuziika Ssekirevu banaye tubakulisaayo nnyo mu kuziika Muzeeyi Ssekirevu n'abantu mwenna abazze okumwerekerako awe Naluvule n'okulisaayo nnyo mwenna bwe twabadde ku mipiira egyategekeddwa e Kapeeka mwebale nnyo enteekateeka eyo era abavubuka ekyo kye tubaagalamu nti bwe mubaako be mukola emipiira gino mugifule option mu biseera byammwe eby'eddembe ne temukiteekerawo nga main gundi kubanga ne bw'aba munnabyafuzi ng'akuleetedde akapiira mugambe nti ondeetedde omupiira nsambe ngende ongulidde akabuzi n'ebino bikwataganira wa n'enkulaakulana yange era ensonga lwaki njagala kubagamba abantu baffe abantu b'Essegalye amazzi g'omudumu gatambula abantu b'Ekikyusa amazzi g'omudumu gatambula abakyasigalidde awo ebbali beekanyogoga ne Kyoga nammwe ekiseera kyonna amazzi g'omudumu gajja kuba gatuuka bwe tunaavaawo tugenda mu luka gw'emijinje nagwo gufune amazzi g'emidumu abantu baffe abattimuna Kirugga Buyungwe ndowooza nammwe amazzi g'emidumu mulaba gatambula abantu baffe abeesanze amasannyalaze gatuuka mwemwe akasembayo funa Sanze Balaatira ne Ssumbwe ebitundu byaffe bye tukyasigalizaayo ebirala nga Kikubampanga ene wa chairman Mutibwa Ekibaale abantu b'e Lukabala abantu b'e Kittanswe Nakaseke programu ekyatambula egendera ddala maaso kubanga nze ndi ex-official kakiiko k'amasannyalaze aka Natural Resources ate mu palamenti yaffe eya Uganda ndi minisita w'ebyettaka n'olwekyo ate mu palamenti ntuula ku kakiiko aka infrastructure akakiiko k'ebyenguudo so enguudo zaffe ziri mu kutambula bulungi ndowooza mu abantu baffe abeekaasa Ng'ombe Buyungwe paka ku Mbuzi mubadde mulaba era wiikeeno njagala kujjaawo ku standard awabadde watukyankalanye nnyo n'aba ministry y'ebyenguudo kubanga basindise bigrade njagala kulaba nga wakolebwa bifunge ekkubo lyaffe terinaba kuteekebwako kolasi ndowooza okimanyi nti ekkubo lyaffe erya Kapeeka Nakaseke w'Obulenzi
paka bukala saligenda kuyibwa chorus walo group z'abaferefere ezitera okujja nezerimbika mu projects zaffe ezitambula nezetuma ne musitunulire kati natandise webiseera biri tubadde tubawo obudde twafuna ku mulundi guno seed schools 2 seed school y'ekirema ne Kasambya Lukesezo zatongozebwa ne mu budget ene empya kinoni yokka yefunye ndoza kinoni ogimanyi yokka yefunye seed school era nabadde ninda abantu bafa ab'ekifampa isomero ly'ekifampa nabe neno president jasulanga Kakonda mu somero eryo nagambye headmaster we Kakonda mpandikire baluwa ng'osaba okuddaabiriza essomero eryo Museveni lyasulanga mu biseera by'omusiko neriri bubi nnyo naawe headmaster w'ekifampa essomero eryo nabawaako ku mabaati nga ligudde liri mu mbeera mbi nnyo muwandikire area member of parliament copy to Minister of Education ntusobole okulaba nga amasomero ago nago gateekebwa mu program ezigenda okubanga nga gaddaabirizibwa njagala kusembyayo nga njagala kusaasirako nnyo ekitongole kya UPDF okufiirwako mukulu Oluka oyo mabegakaawo waliwo ebbaluwa gyawandiikirako General Museveni nga atuvunaana nti nze ne Muwanga Kivumbi ku ripooti gye nalina nti ffe twali tubuzaabuza abantu ku bya parish development model naye namwe abasajja baffe abali mu UPDF mwekekingeko namwe mulina engeri naddala mwe bajjeno abali awo mulina engeri gye mufaamu etategerekeka ffe ba civilian tubasaasirako nnyo UPDF community ne please check yourselves mutandika okulaba kuba omusajja abadde mulamu naye engeri speed gye yafuddemu nayo tetegerekeka ne wakubadde ndi ku side eno you gallant sons and daughters of Uganda you're serving our country right. So tuba tulina okubanga tubagaliza ebirungi naye aba UPDF tubasaasideko nekyensembyayo njagala kusaba General Museveni sebo twayisa mu parliament sente z'okwongeza abasirikale baffe across ranks all ranks oba wa wansi ddala lya wansi oba lya waggulu twayisa sente okubanga babongeza naye kisinza okutwewunyisa nti esente ezo bukyatuziyisa abakulu bokka beeyongezaako abawagulu tukyanoonya ani yabba sente ezo Mwami Museveni otera nnyo okwogera okugamba tolwanyisa obubbi twagala kumanya ani yalya sente z'abapoliisi sente z'abamagye kubanga omanyisebo waliwo omufero omwe ennaku ezo abadde ansanyusa nga tekimanyi nti ne sente Museveni zakozesa azisaba parliament the other day some few weeks back ng'omufero oyo seba agenda mu constituency anga agenda yebaza simanyi nebaza gundi ebintu byange byensaka ennaku ezo nasaka amalwaliro gonna ogaddaabiriza eddwaliro ly'Essemutaawo ne tuteekawo era njagala kubaleetera mifaliso eddwaliro eddala ery'Ekikandwa ne bafuna sente eriri expandinga n'eddwaliro ly'Ekirema kakati bwe baba bagenze okutongoza amagombola gano kuba nasakayo amagombolola 2 agalina okukolebwa eggombolola ly'e Nakaseke n'eggomboloola ly'Essemuto kati nze bwensaka eno kubanga bw'obeera n'omubaka wa parliament era kino okungu nkibagamba mukubirize nnyo ababaka bammwe okubeeranga mu bukiiko muleke okusiibanga n'ababaka bammwe mu nnyimbe ne ku mbaga ebintu babijja mu bukiiko bwa parliament bw'olaba nga lutamaguzi ndeese ekintu kyange ate nojja n'okyeteekako nga tomayina gye kivudde ennaku ezo waliwo gwe nalinda ku mazzi gano agabadde gatambula mga nti nze ondaba nze kinneerekereza n'olaba nga sisiiba mu mbaga eyo kwogera simanyi emboozibozi tuba tulina okubeera mu bukiiko n'olwekyo abantu baffe kino tulumu tugenda ne tunenya Museveni sebo kungu tuka Museveni ebintu bino tabiwadde ne Museveni naye adipendinga ku parliament ennaku ezo babadde baze ng'asaba only 3 billions ezisasula abakozi ba State House omusaala gwa State House netuvuga naye gwe sebo asaba zi supplementaries buli kaseera ntukisa sente classified buli kaseera nga banansi bali bubi n'ensaba ambulance y'Essemuto naye kyategedde waliwo omukazi aveeyo yafuumuse emisinde n'ajja n'agamba mbu ambulance weeri ambulance we naye simulabangako ateesa mu parliament naye we yazze we yawulidde ensaba ambulance yaffe bagituwe kubanga ffe tubeera ne information ey'ekyama omusajja omu yadde na ambulance by the way let's make this very clear kituufu nakulabye mu parliament nga mulundi ogwokubiri jjo najogeddeko naluli lulina kulaba ng'oyogera mu parliament nti president yasuubiza yatusuubiza kankwe Mwami Museveni kubanga ono omusirikale yanzibirako n'agamba prime minister aleese omuvubuka wano
agenda kutuulamu wano naye awandiika ebintu General Museveni bye yasuubiza agenda kubifulufiringa kubanga tugenda mu 39 years naye yagambye ebintu byonna ababaka ba parliament ababa mu constituency nasuubiza ngenda kubireeta ne ngenda njogera ku masanyalaze g'ekikubampanga ndooza wandaba nankabirwa ne njogera ku masanyalaze g'ekikubampanga ag'ekibaale amasanyalaze g'ekitanswa n'awalala nankabirwa n'ayimuka n'agamba nti okujjako ekikubampanga n'ebitundu ebirala naye Sumbwe ye amasanyalaze gaze butamaguzi tolimba nabbanja n'angamba kirapu ne mbwa sijja kirapinga kati twalina ambulance y'Essemuto ndoze Essemuto gimanyi Health Center for mulundi guli bwe nali nsaba ambulance tulina ambulance ze twafuna ababaka 14 ne tufuna direct members of parliament ne tufuna constituency kati nenda banga eddwaliro lye Nakaseke lifunye ambulance era liko Nakaseke South Nakaseke South County kati nengamba n'Essemuto lwokuba omusajja ono yasuubizaayo ate abaddewo naye kanjiteekemu wano ku fulo nengamba nti right honorable prime minister ebimu ku bye baasuubiza Museveni yatusuubiza amasomero byonna n'ebyogerako amasanyaze nenda ambulance y'Essemuto nga manyi ti omuvubuka ali wali awandiika kakati nabbanja n'agamba kati speaker nawa omubaka wa parliament nawo oli omubaka omukyala simayina gye yafubutuse misinde simulangako ne bw'ateesa mu parliament n'afubutuka ambulance gye eri Essemuto nengamba ti bw'oba oteesa mu parliament bakugamba gwe ngo okutta omuzindaalo you have enough knowledge era tolina kufuna ki information okuva eri mubaka mulala nesate kakati ne bagamba mbu tulina ambulance sokowulirize ambulance kakati nembagamba mutuweereze ebifaananyi bya ambulance bye mwagambye nga baleeta ambulance ya 2017 eyakoledde akabenje nekola ki negwawo nefa era olunaku lw'okwosajjo abantu baffe ab'Essemuto ne Kapeeka bafunye akabenje ekiboga Honorable Kefa ye yanyambye bakubidde ambulance ye Nakaseke eri ku main hospital Nakaseke General Hospital nga teriwe tutombo ne bagamba Essemuto tetulina kakati jobe nakikomezaawo kuba nabadde njogera ku ddagala eribbibwa malwaliro geggwanga gonna nene ngamba ti eddagala tuyise sente wano mu parliament lwaki malwaliro ga government gonna mu ggwanga teri mulwadde agendeyo n'agamba nti bamuwadde eddagala ne ngamba ti naye right honorable speaker era nkyakujjukiza ku kyambulance yaffe ey'Essemuto kakati Tayebwa yabaddemu n'agamba n'asindika akakiiko kagende Nakaseke n'agamba mbukawa atugambye jo n'agamba mbukawa atuwadde information mu Museveni yabawa ambulance nefuna akabenje eri mu garage nebuuzizza ono omukyalo ono eyajja lulinga njogera ku fulo ya parliament oba afaaki fe tusaka ebintu bwe musiiba mu nnyimba ezammwe eyo simanyi mu mbaga nakwogera simanyi bavubuka simanyi mu wase ebiki ebiboozibozi fe tusaka abantu baffe bafune nga kati boolaba amazzi amasanyalaze mwe mulabaawo amasanyalaze ne tomanyi gye gava ne tuleeta amazzi tomanyi gye gava gwe weseggalye gwe weekikyusa tomanyi gye gava gwe noolaba ambulance ya Nakaseke tomanyi gyeva n'ebira noolaba amagombola nga gazze tomanyi gye gava n'ogenda olaba CD school zizze tomanyi gye gava nze nange naalibadde nga nsiiba mu nnyimba eyo oba nga nsiiba ku mbaga nga mbabuulira ebiboozibozi naye bw'ondaba nga nze ku fulo ya parliament era babaka beebuuza oba ono omukazi afaaki afumuusa emisinda ze ambulance gyeri kakati ab'Essemuto baafunye akabenje yatuyambye era njagala kumwebaza nze ndi musajja mu Katuli Kisirimba njagala kwebaza Honorable Kefa. We had national celebrations NRM NRA 39 years Liberations Day nga tuli mu bende abana NRM nga bajjaguza okubeera nga baanunula eggwanga lino okuva mu mikono gy'abakijambiya n'abalala. We expected some of you bannalubwero naye sebo ng'ogendaawo nzikiriza okwongera okukubira abantu baffe omulanga across the country nti tuli mu voters verification bakebera ku nkalala z'abalonzi si bwe kiri sebo mu ggwanga lyonna naye natiddemu ab'akakiiko k'ebya kannira oba bano abali mu kuzza obujja enkalala z'abalonzi abasinga balabika bakozesa yero buku y'NRM nkunza kubuulira gwe nzakubuulira mwe leader I'm not a local leader just yero book mwegendereze nnyo abali eyo abali mu kuzza enkalala z'abalonzi zino ze mulaba ez'okulonda balabika bakozesa biyero buku by'NRM
ojja kugendayo atali mu yellow book tebaku update nga balina engeri gye bakuzaabulizaawo nga ba update naddala wano naddala wano mu Buganda nze ayogera ssebo ndi mukulembeze ate bali mukundaba mugende mukebere abali mukuzza enkalala naddala wano mu Buganda Museveni waataawangula bakozesa bi yellow book byenaalemu era bajja kugamba wano toliimu bakubuzeebuze simanyi komawo enkya akugamba ndi mukulembeze so kusinza omanyi ndoze tompulirangako nga njogera njwanjwa era nkugambye go and verify eno bano abakakiiko kannira nabano abakakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda abali okuzza enkalala obujja tebakozesa biyero buku byenaalemu we bagenda okusiwalizawo ng'ali mu kiyero buku kyenaalemu yekka gwe bazza obujja atakiriimu nga batandika okwebulizaabulizaakaawo ekyo nkiga ne kensembyayo eddakiika tewera mukadde kaffe kanunja bannaffe abali mu lutalo e Congo naye ekiri e Congo abasajja abawamba Congo temwewunyanga na wano mu Uganda batuwambye aba M23 Museveni yaggulawo boda n'asayininga simanyi executive order buli omu afuuke munnansi bwe banaamala okuwamba Goma naffe wano tulina okubeera ku bunkenke bwe batu bwe bajja mpola nga batandika okwebeesabeesaawo beebeesabeesaawo simanyi balina obukundi wano bagashumba bwe batera okuteekateeka wano bwentera okulya ng'obakyaza obwo obukundi bugenda kubafuukira ekyambika bwetyo Kongo bwe yabasembereza nti ate mujje mubeereko wano ng'abanoonyi b'obubudamu kakati sebo bakajjadde abakongo babakuba amasasi babatta babagoba mu nsi yaabwe kakati mutunuulira abasajja bano bazimba z'empaya bino temulina we mugenda kubijja wala kuba abasinga muli kumawolu gamwe n'obukunkumuka bwe babawa ne muggwamu ensa abasajja bano bali mu kuzimba empaya nga batandikira eno Uganda Rwanda Burundi Congo Central African Republic nalabye noono omusajja w'e Kenya nkozi naye mutabani waabwe naye bamutaddemu luto mwetegereze nnyo muli mu kukaabirako be Congo n'ebiseera bigenda kutuuka gwe musajja gwampuliriza nawe mukazi gwe nga nawe bakugoba ewammwe kuba kakati sebe ebyalo byonna babiwamba enkya n'eggulo don't think it Museveni talaba kigenda mu maaso walabye ekyabadde Nakaseke ebutalangu bayokyezze emmotoka nnya ebyalo byonna babiwamba gw'okyali mu kuseka musimanyi zino gurupu za mu M23 ziwamba Goma nawe bagenda kukuwamba enkeera bwe bati abasajja bwe beetwale Kongo mu banoonya bubudamu kakati batandise okutemula abakongo babagoba mu nsi yaabwe obugagga bwabwe babututte jjukira wano Museveni akujje ku mirimu education system efudde kakati be balonda mu bitundu na bitundu ne bagaba bano tubawe grade bano tubalage nti tebalinaawo grade ya kusoma bettaka lyo balitutte obugagga bwo babututte abamu mwatandika dde okufuuka emmomboze nga mukyaliwo kisisitimu kye mwaleeta nga kye musavinga sebo nsonyiwe akonkaleese nga baidawe kuba mbadde ndaba abantu bangi ebiri e Kongo bigenda tuuka wano abasajja bano abayingidde wano beerituli abayitirivu abaethiopian abayitirivu be bayingiza wano abasudani gwali olabye ensi yawe efuna ettaka ensi bw'oba oli mugwira ettaka bali kuwera ku liizi ne kati abagwira bonna kati ettaka bagulanga bwe baagala babawadde emmundu babawadde sente beetirawo ne special funds ezaabwe ez'okugula ettaka naddala wano mu Buganda ebitundu by'Ebunyolo n'aweetoolodde gw'obadde okimanyi open door policy yeri wano n'okufuna ettaka sebo nze and we are credited globally credited for what that is one of Museveni's agenda 50-year master plan agenda okulaba ng'ensi bagibajjako muddeeyo babawo obukunkumuka muddeeyo babagulemu ekkiriranye muddeeyo muggwemu ensa naye agenda eri e Congo yerina wano mu Uganda kubanga omusajja ono okuteekako omukono ku executive order ekkiriza abagwira okufuna wano ettaka omugwira omuzungu ng'agenda balekawo etteeka nti omugwira yenna ng'azze mu nsi yammwe ettaka alina kulifunira ku liizi balifunira ku kikati kakati balifuna openire bannansi bonna bagumye otuuka kati mu bitundu kati nkuwanga makinye kansanga yonna munansi okyasobola okubaako newoopangisa gwe wali okitegedde lwaki mwami Museveni yaddira bamanerenda bonna boogera olulimi lumu abeetoolodde eggwanga batwala property z'abantu enkya n'eggulo those manerenders speak one language across the country era batute property z'abantu n'olwekyo gwe musajja gwe
tubalengera wano mukyakyanca musimanyi mama Kongo babakuba simanyi gundi ekiri ekongo kidda wano naawe ewammwe baagalawo jukira omusajja ayempawalinza abasajja bano abayingira wano abawadde sente abawadde emirimu abawadde power no authority kati olwaleero osanga omugwira ng'ayogeza maanyi okusinga munnansi ne batwala ebyalo byammwe the other day nze siva Munyoro nakikubuulira kwa I'm not a Munyoro but I feel bad okusanga nga abanyoro bonna babagobye ewaabwe olw'amafuta zino group ze mulaba batwala mu Northern Uganda ze batuuma nti balaalo si balaalo those are not balaalo those are refugees from neighboring countries babayingiza wano gwe lwaki olowooza abasajja babeereyo mu nsiko eyo nga tebavaayo gwolooza bo tebaagala kusula muyenga oba kololo kakati bagenda balondamu abantu bamwe abaali bategeera bonna babaguzeeguza emitwe tebakyategerekeka balooleza mu sente mane naye ng'ensi bagiwaddeyo sebako nkogeddeko kakulu because shadow minister n'abadde n'exchanging n'omuzungu omu n'angamba you guys you are fools omuzungu naye sebo yatuiseeko fools n'agamba open door policy Museveni gyateekawo nti buli mugwira ayingire wano n'amala ne yeefuula kuba ye Museveni musajja mugezi kyakola yeefuula nga atakikola kati yeefuula mbu bano balefujja abali wano tabafaako meanwhile nga bakapchalinga eggwanga lyonna kati njagala kuwa ekyokulabirako wano Buganda ekyasigazaawa Buganda yinettaka liruddawa babagobye ku mirimu ne education system bagise temukyasobola kufuna mirimu abafunafunamu akasente mutunda bibanja nga mudduka ebweru n'olwaleero ne bw'omala okusoma omulimu ogulirira mugulirire omusajja ze alonza akakundike ak'abantu abeetuuma amannya g'Ekiganda bali wano babalya mutunula because they share with you handouts z'abawa babagamba mulonde abakulembeze abasobola okuyimirirawo ku migongo nga tebeekkiriranya mutunuulire ekika ky'abantu be mulina olwaleero be mukubira mu ngalo wano era sebo njagala kwebaza singa Kyagulanyi teyajja twali badde waffe sebo buliriza nkimanyi toli memba wa PLU naye singa Kyagulanyi teyajja twali badde waffe singa Kyagulanyi teyajja twali badde waffe kubanga kati batulya misana nga tulaba kati batulya misana emirambo gy'abakongo egigwe Kongo bejjusa lwaki basembeza abasajja bano na wano tuulira mu bakyaza nga boogeza bumalirivu Kyagulanyi abalemesozo balya anti nkugambye wakiriko kati naye atuyambako nga bwowulira ngo olina ekiwundu kikuluma ne bagamba ogira omira kapenikiira nga bwe tuyiya solution anti byatuteereddewo polisi zaffe polisi ezitaddewo singa Kyagulanyi taliiwo nga tulina ttiimu z'abana abasajja bano nga bwe mubalaba abeewaayo okwekkiriranya ne Museveni batusaanyewo nga tulaba ng'olweto kyakkirizibwa kufuna mulimu ebyalo byonna babitututteko ekiro n'emisana n'otuuka mu palamenti ng'amateeka ne muteesa ku tteeka ly'emmwanyi nti palamenti tusazeewo teri kujjawo kitongole ne babayita ekisozi ne bakoma buli omu nga ensawo yeezimbye ne bakwata ku handouts ne bawa abantu era sebo nga boogera kujja njagala kwebaza mu ngeri ey'enjawulo nze ng'ava eruweero sebo Kyagulanyi yadde ggwe wajja naye tukwebaza okujja tukwebaza sebo mukamange nze ni musajja mukulu nasoma nva mu Luweero naye singa tewajja sebo twali badde ng'Abayudaaya bwe baali mu biseera nga Yezu tannaba kujja nkugambye nzikiriza neebaze Kyagulanyi singa teyajja ku gurupu y'abannabyabufuzi eno gye tulina enfenkenyi y'essente eweddemu ensa n'osanga omusajja nga mukulu naye nga yaggwamu ddensa atunuulidde kimu busente bwe bamuwa takyatunulira n'omwana we nti agenda kufuuka momboze ebyalo byonna abasajja babyera kiro na misana gwe nkubuuza nga Munnayuganda lwaki olowooza bammanerenda bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga lyonna ku nnyanja yonna babagobyeyo abantu baffe wadde okimanyi nti ku nnyanja yonna babagobyeyo Kyagulanyi mugambe mutula mu kamera eno mugambe bulungi Kyagulanyi era sebo ndi mu kamerayo mugambe tuwulire sebo Kyagulanyi singa tewajja twali badde waffe Kyagulanyi weebazibwe singa tewajja sebo twali badde waffe oli mutwala ku nsonga y'emyaka 39 kati ejo saakulabye lwaki tewagenze mubende kujaguza ebiro bye tuyitamu si bya bulijjo yes ng'eggwanga ne bannansi bonna kubanga kati boolaba buli kimu mu Uganda kyenkana kifudde Uganda tudduka tudda mabega
era mu biro bino buli muntu n'atakkiriza Katonda we twetaagira okwekwasa ennyo Katonda mu biro bino kuba abasajja abafuga eggwanga lino basazeewo okulisaanyaawo nga bakozesa abayivu ne bannaddiini abamu abasuubira betwalisuubidde nti batya Katonda naye nabo baafuuka ba allies baabo abali mu kusaanyaawo eggwanga lyaffe kuba nabo bafunayo ku kamugo. You're not responding to the question. So ati nkuwombuuza eky'emyaka 3 tewagenze mu bende nga ngenda kukimayo ki kubanga olina okumpa ensonga nti ekikutwale mu bende bwekiti abantu bali mu kubona mwabudamya abayekera ba NRA abantu ababudamya ze sinze nababudamya ababudamya they made the worst mistake in the history of this country. Come again. Abantu ababudamya mwami Museveni n'akabinja kakaba yekera mu nsiko z'eruwero. You made the worst mistake in the history of this country. Paulo Muwanga yabagamba nga General Museveni minister wa defense, yes. ku mulembe gwa Bobote, yeah. N'agamba nti omusajja ono okusinja we mulaba atemya nefaana naye mpulira alina ebirowoozo eby'okufuga eggwanga ne bwe mulikola ensobi yonna ne mumukwasa eggwanga lyaffe lino Uganda mugenda kukola ensobi semasobi mu byafaayo bya Uganda. Kati olwaleero buli omu abuuza ebyensoma bifudde walabye kati kyebaagala kyebagrading, political grading of students. Amasomero getwalina agaali traditional gakolanga obulungi gonna intentionally bagasaanyaawo. Ati zokko wulirize ebigambo bwakyo ngambye twakisaagenze. Abantu baffe wano babasanga nga bateredde entende nga ne bwe wabeerawo olutalo nga lutamaguza asobola okuva e Nakaseke najje Kampala ne bwamala emyaka 5 nga teri atutte ku kibanja kye. Bigureda kati olwaleero biri eyo bisende ebibanja by'abanaku. Abanaku tekyali abawuliriza mu kooti bonna bali eyo. Omukulu ono yajja n'agamba ataddewo rule of law. Olwaleero Dr. Kiza Besigye omubuuza omulanga ki kyotayogera. Abaana ba NUP bonna bajjudde makomera, abalala baba bizadda n'ennyimbe baddamulira bamachete rubwama. Olwaleero botunuulira emirimu engabanya yaje yeggwanga ne bakugamba genda otusomera amanya ne bano boolaba olwaleero omusango olinga yeeyita Semakula nenga yeetuuma bwetuumi ng'omukulu akimanyi programu yaabwe. Kakati what do we go to celebrate? Abantu baffe abakolera ku nnyanja bonna babagobyeyo emiggo kati olwaleero nnyombye n'omusajja ku saa 11 n'ekitundu ez'okumakya kusimu nze simu yange esulako omusajja yangamba nti okusinzira Uganda nga bwefaanana kati tojjaako essimu essaawa yonna owulira amawulire esimu ogisuzaako ngisuzaako ne bwonkubiranga busaasaana obudde bubeera obukwafu ennyo okukyamwenda era ngikwata ne nkubuuza obadde ogamba ki. Bayinza okuwa amawulire nti embere gayi bayinza okumpa amawulire nti owaaye embere gayi weetaase waliwo akatambula siri mutiitizi gwe nkugambye akatambula kali negative akange kali positive wakigotooleza negative. Kakati n'otunuulira abantu baffe bakolanga emirimu nzonaba tugende mpola honorable mwe bannaluweero mwabudamya mwami Museveni n'abalwanyi aba NRA. The worst mistake we regret in the history of this country. Ne mubawagira ne muwaayo ente ne muwaayo emmere ne muwaayo buli kimu abantu ne bafa bangi nga mukooye embeera yaliwo mu kiseera ekyo. Abo abaaliwo be baali bagikooye bano ne bajja okununula eggwanga nga banunulaani era ne banunula nga banunulaani bannansi okuva mu mbeera yaliwo kugambye nga banunulaani kubanga bo beenunula sofe tebatununulangako. Bw'oba ogenda mu liberation abaazibaddeko be beenunula osangawo baminisita abali mu kulya osangawo baani abali mu kulya n'abalala be bayambyeko ba aidinzeeko okulaba nga batwala ebitundu byaffe. Emu ku original plan ya Museveni yali yakulaba nti ettaka ly'Abaganda libagibwako bonna anti nze kyange nze nkikugambye si kya radio nze kankubuulire mu 10 point program ekyo tekyalimu anti nkugambye ebyali mu 10 point program nkola y'ekiyeekera nkola y'ekiyeekera owandiika 6 naye ng'otegeeza 9 okimanyi ekyo mu nkola y'ekiyeekera omuyeekera bw'aba anaakuwa embuzi ateekako omutwe gw'ente naye n'agisibira mu kikapu nga takukkiriza kulaba kiri munda. Kakati bano
bogamba nti banunula bo benunula kituufu kuba eggwanga bali tutte lyonna lyabwe olaba bambuka ne mu Northern Uganda nayo abasajja abaali solid bonna baba dividing ze batutteko ettaka lyabwe nga beekweka mbu balaalo who are the balaalo they come from which region of the country kubanga botuuka mu Banyankole bali settled balina ewaabwe botuuka mu Bakiga bali settled balina ewaabwe botuuka mu Banyoro bali settled balina ewaabwe who are the balaalo balunzi bante who they come from where bavawa nawo osobola okumugula no ne betandika okwekuŋŋaanyamu ebibinja by'abantu ebikumi n'ebikumi mbufa abalala please ne wakubadde abamu baweddemu okutegeera olw'embeera eriwo you can't fool all Ugandans era ojja mubuuze Museveni who are these balaalo but abatuula naye these are refugees from Tanzania they were originally from Rwanda ne bagende Tanzania ne babeerayo ne bayala nnyo bwe batandise okuyingira ebyobufuzi mu Tanzania ne bagoba under Museveni's open policy on refugees n'abagamba mujje muyingire wano but honorable no gwe nkubuja ngo wamawulire ali independent who are these balaalo wali owulidde Abanyankole nga bagamba nti bano bava wafa oba Abatoolo oba Abaganda oba Abasoga who are these balaalo abaloitalinga all the country nti ne beekuŋŋaanya wamu ebibinja bagende eyo nga bagira who are these people kakati ffe tutunula wano ne tulaba agenda y'abasajja bano ekiri e Congo kye kigenda n'okubeera wano nga indigenous people baba suppressing bagoba mu nsi yabo jjukira akusuppressinze economically tebakyakukiriza kuba na sente mu nsawo bebawola sente bebeegabira sente zigula ettaka bebeeguze ebyalo n'ebyalo bebeegabidde emmundu bebeegabidde authority mu kitongole kyonna where are you going to be but today liberation which liberation are you talking about economic liberation political liberation social liberation nga government enamba tesobola nagulira abalwadde basirimu ddagala abalwadde abali malwaliro ng'ekugamba nti wowe America egaddewo obuyambi Trump agaddewo obuyambi abantu bagenda kufa what type of government is that Uganda bwe yali siweri ati nkugambye bwe yali siweri so what ndi kakati omwezi gwakamisa n'enjuba n'eyaka ekiro mu Uganda yakyuse which sectors yensonga lwaki tulina NPA omanyi kye bayita NPA yes what is NPA National Planning Authority what does it do planning for the country kati n'olaba ne mutuuka ne mu census ne bayingizayo ebyobufuzi nti genda obawe gino emiwendo what are they hiding mu census ya Uganda gwengo otegera ng'okutte 327 billion zirozibwa ekitongole kya UBOS nti genda mu carrying out census nene bakomawo nga balina certain command nti muleete bino ebyemivuyo batugende emukwemu honorable let's look at health which areas amalwaliro ga government temubeera ddagala mbuulira yeddwaliro omuntu gyagenda nga toyogedde kulye wange nakaseke oba lyese muto ombuulire nti National Referral Hospital let's start with National Referral Hospital nti bwogendayo wali bakujjanjaba buli agenda yakomawo alamentinga emulago National Referral bote gyalekawo teri bitanda omulwadde bamusala ekisone bamuteekaawo kugundi what is the role of planning authority bwe zeeyongedde omusolo ne gukendeera General Museveni yajjano yakugamba bwe yajjano yasanga mu kuŋŋaanya omusolo 50 million si bwe yagamba $50 million kati akuŋŋaanya meka ziragawa mwe mwali mwebuuzijjako nti mwami Museveni bwe yajja wano yasanga nga batubanja only $5 billion $5 billion shillings billion 5 eza Uganda General Museveni yasanga batubanja mu 86 mu 2005 World Bank netusonyiwa amabanja gonna Uganda agali gatubanjibwa kati olwaleero what is Uganda's public debt how does it stand kati batubanja 100 trillion ze babanja Uganda obuse 10 naye tumubuuza ziragawa ozisaba parliament mu supplementary no atize but look at the roads honorable laba amakubo gatuina gosobola okumakinga sente ze tufulumya na amakubo agakolebwa walola bye ensinga tekola makubo ne Burundi esinga okuba obunako mpaye ensi gyomanyi mu byafaayo nti eno tekola makubo Eastern DR Congo teri makubo gakolebwa Eastern DR Congo no I'm asking Eastern DR Congo naye ekola makubo gayo bano manyi lwaki bakugamba wano nti gwe tebajja kukolera makubo ate ne bagakole Congo
omanyi nti gwe tokyasobola kuyimirira mu bakongo n'oyogera nti amwe Uganda ne batabeera wakutwala misinde. Nalabye nga bwokya ekitebe kyaffe ne bendera zaffe ne bwokya. Kenya etukyaye. Kinshasa ne batwokya ne bwokyayo embassy yaffe ne bagyokya. Bendera nga bazikumako omuliro ziri bwe ziti. Tanzania etugamba bagundi mubeereeyo mu nsi yammwe ejjudde enzikiza gye mubeera mukabireeyo tetubeetaaga. Kati tuli luddawa? Kubanga mu budde buno twali badde tugamba omukulu nti wasanga batubanja obuwumbi 5 bokka ng'ojja 86. Kati ne weewula mu buli kasi. Mu 2005 World Bank n'egamba Uganda tugisonye amabanja gonna. Omukulu n'addamu okwewola buto kati olwaleero batubanja trillion 10. Trillions 10 nga ne sente trillion 10 100 trillions 10 ze batubanja ng'olwaleero ne bw'okuŋŋaanya omusolo n'ogugerageranya ne ku budget y'eggwanga towezaako a quarter of what we are demanded. Kakati ye gye tulageeyo naye ng'omubuuja sente zino ze weewoza oziteeka watulabamu abantu ab'olubatu muli bagagga nnyo mu Uganda n'ebweru wa Uganda mutulage ku accountability ya sente ezo. Ogenda okulaba ng'alonda baminisita abakuba obukubi mu ngalo buli kaseera nga nabo banoonya handouts. Njagala kuwekyokulabira mu kulembeze twali million 12 today so we are talking about 45 million. Mbaye ensi gy'omanyi nti erina static population. Yeah, no, teriyo. The more muliriza kino nkikusomera nasoma byanfuna. Increase honorable. Abantu gibako mu kweyongera. Ne demands zikomo kweyongera. Ne revenues gye zeeyongera. Through demand. Okimanyi nti abantu mu consumption gye bakoma okuba abangi through consumption manyi lwaki China kati ngagganyo. Kubanga abantu bayo gye beeyongedde okuba abangi ne consumption ebeera waggulu. Ne revenue correction ne ebeera waggulu. Kati omukulu ono mubuuze wajja wano wasanga bakuŋŋaanya sente meka kati okuŋŋaanya meka kuba kati yagambye ateese n'etteeka nti kati ne bw'oba okola endagaano oba ya mulimu oba kutunda kibanja olina okusasula omusolo. Kasitobera ng'otunda ekibanja soma million 10 sasula omusolo. No, n'okufuna n'okukola endagaano y'okuwa omulimu n'okukola endagaano etunda property yonna olina okisasulira omusolo which is very new. Salien. Yeah, but okay. Kakati fe twagala kugamba obungi bwa mulwaliro wegali abasawo talk about namba yabwo obungi. They also say neddagala relatively jeriri abadde ogera ku bulwadde bakawuka kamukene bafuna eddagala nga kata so lya America kati kizibu nnyo genda mu ddwaliro lya gavumenti n'osanga eddagala ng'olisanzeyo ya olunaku lwajjo nakiro izinze mu parliament ebyobulamu bwe byali mu kinana mukaaga sente zetuyisa wano zigende zigula eddagala ziraga wanga kizibu okusanga eddwaliro lya gavumenti nga mulwadde n'osanga nga bamukolako nga ku mulembe gw'Obote wekyali nga ku mulembe gwa Amini. Where does that money go? Buli ddwaliro lya gavumenti baje bayita national referral oba regional referral bateekawo pharmacy yaabwe eddagala mulitwala emisana ne bali digestalinga ekyo ne bali kima the same people ne bagamba ojja digula kagamba ne wakubadde abamu obwongo bwafiira ddala bakuyita okola ki okusenyenterera mu bwongo bwasenyenterera nga temulaba we tuli temulaba we tulaga temulaba kabiga ke tusitudde mwali badde musooka ne muddako ewammwe ne mwerowoozaamu ekintu kye babadde bagezaako okukola bagamba mirembe si kye bagamba tutalisana byabulamu ebyobulamu byafa. Do you want to tell the country ensi gy'olaba nga ababaka ba parliament be bagula ambulance nga n'ababaka b'NRM bagulira ambulance ebitundu naye ng'omubaka w'NRM akugamba mu gavumenti takonkona atakonkona lwaki takuleetera ambulance ya gavumenti n'akuwa eriko ebipande bye n'amanya ge ate n'agamba ambulance yangikuwadde nayo gikozesa ate empeeza amafuta. Lwaki omubaka wo ow'NRM atakonkona mu gavumenti takusakira n'ofuna ambulance ya gavumenti ebeerawo ng'ogifuna ku bwereere? No kibuuza gwe anze mbuuza ebibuuzo n'otuuka eri sibayi muzi Cancer Institute yonna abasawo baggwamu dda amaanyi teri abafaako ng'abo balwadde beebaka ku ttaka and you are proud. Yeah, but is that how we were? Is this how we were in 1986? By 1986, so you don't see any change. By 1986, Museveni nga tannawamba nsi yaffe ne banne kiwulire ne banne abawamba ensi yaffe bwe bakutwalanga mu ddwaliro ne bakubadde nga tebannakuwa ddagala omusawo n'akwatako ng'otandise okuwulira ng'awona nga abalwadde babawa obuugi babawa amata
cutters of taxpayers money ngebitanda gyebiri kati tuli wano tugendeke emulago olabe bonna babayawo ku semiti nengo uli abakutte sente bazitwala Kongo kuzimba makubo ne begabiranga zi supplementary waliona bya supplementary ze baleta ati tugenda gula ddagala mu ddwaliro ovaluwero kasana waliweri egendo lebwe efanana kati n'emirambo bagisuula wabweru ne gikulukutirawo emirambo since 1986 wakati byebulamu bifu etuveyo kati mbadde nkugamba president nga yakajjambu kulembeza okitibwa ya government this is not a mere change of guards but a fundamental change 39 years the road you mean you don't see that fundamental change kati ekizibu wera bidde bisale bya panda gali panda gali yali olova nga abantu babawamba ne babasula namanve what you have forgotten nti Museveni was part of that system ya panda gali omanye kifo Museveni kyalina mu government yobote no just nkubuza ngo wa mawulire minister of defense yabakola ki era peje tugamba abantu ntinga tonna kwatangala byo kuvuma obote soko buse ali minister wa defense olira sebo ninjagala kwebaza waliwo omwami omwayogedde kubo lyerugogo tujja kwogera ku makuba ku Letron ne mukulu visa kakati ebintu byonna mwe byemuze mwebaza mwami Museveni byaze claiming anti government zabikola he was part of those governments so security wise you still insist kubate tulina lutalo kati mugwanga we don't have any war Uganda is safe kibozi omukulu ono kyabagamba Museveni nga yakajja absence of gunshots does not mean that we have peace tetulina mirembe tulina mirembe olutalo lwe tulina mututte ettaka lyaffe luli olutalo lwalingawo nga tulina ewaffe mututtewo tewali mundu zivugane abantu battibwa era bawambibwa n'abala bali mu military court martial ennaku ezo Besigye bamuganye n'omutwalira emmere abantu bafa mysteriously ne bafa era omayinze lwaki Museveni waliwo ebintu byagenda n'ayogera neneewunya nnyo bannamawulire Jena Museveni wakugamba nti Uganda is safe from border to border. Uganda is safe okuva border to border. Na yeye yebereramu ne bwaba ayogerako mu bantu alina akuuma kalinga kana akemberenge mwabeera ndo seera wakamula kalinga ki kalinga akuuma kemberenge obokala kabya kwerinda ati je nkugambye ate yakugambye tuli safe from border to border ne ye yeberera bamuteeka mukuma kaka akemberenge atambulira mu convoy mu convoy naye ate bwajja mu kisaawe tugezaze kwogera kiri abantu ekololo ngalambula parade akuma kalinga akemberenge mwatambulira omu kati gwe nalekanga so president yebereramu mwami Museveni omu ku basajja abasinga okuba intelligent yakusigala akugamba nti Uganda eri safe from border to border naye nze nebereramu era atambula ne kajegereze ne bwoba ogenze wali ogenda okubeera bakukebera ne bajja n'okujja mwandaweya nga bamaze okukebera ne bamuteeka mukuuma kaka kalinga akemberenge mwayogerera omwo ne alambula kalinga akemberenge kuuma anti nkugambe ffe tukalaba kalinga akemberenge akakendabirwamu kati n'alyoka atandika okubabulira muli safe you are not safe bino byebiro buli munansi we yeebuuza lwaki olutalo lweruwero lwawagirwa abawagira olutalo abaana bwabwe bafa mysterious ligendo labe nadduli omubuulire kwebyo omwana w'engeri gy'afaamu n'abalala bangi abafiirwa abantu baye mysteriously ogenda okulaba gundi yafudde ogenda okulaba ekibanja kya gundi kakati olwaleero tetukyalina kyaffe nga bannayuganda foreigners have taken over our country economically olwaleero abayindi be ba dominant gundi mu the Asians be ba dominant mu bya trade dominant business people in the country dominant business people in Uganda but indigenous people bonna Museveni aba suppress nze bonna luli twamugamba nti bwe tuba tukola enguudo ffe tetuvaayo ne bwe tuba nga tulaba nga opposition waki towa capacity local companies noziwa sente ne tusanga companies zino ezizimba enguudo nga company ki Abubeka Construction Company National Enterprise Corporation company kyendala ezikola enguudo ez'abanansi ziwe capacity zi training abanansi
ne kakati sebo nalabye n'ekisaawe kyakibwa bakiwadde mu Misiri azimbe ne bamuwa $125 million. Wano tewaliwo bannansi basobola kuzimba kisaawe ekyo kubanga tayagala mube ne sente. So you are supposed to have foreign influence economically, socially, politically. Bonna baba suppressinzewo ku map era olwaleero mujjeko obugologosi bwe. I expected you to at least appreciate issue security. Security eriwa. What security are you talking about? Luli abantu basula emitima jibe basulanga emitima jibe. Olaba kati ne yalese netteeka n'agamba nti nenta agenda ziteeka kama jaga zikuuma ne mwanyi. Anti yalese netteeka eri emwanyi tire mwanyi bazikuume ne mundu. Goloze talaba kitokota. Walola byeko wano kyazizaako minisita atajjanga kajegereze bazikookinze naga anti ndeka gwoba oyagala okumanya nti eggwanga buli omu ali ku bunkeeke kyegambye nti Mwami Museveni mugezi yakugamba nti kola bwoti ye nga yeebeereddemu genda olaba olwaleero buli mukungu alira amukuuma ow'emmundu batambula ne kajegerezaabwe kuba nabo beebeerera omusajja ayogedde emboozi ze eriri safe buli omu alina kajegere era babajja wali mu parliament owulira obugombe gombo obwoggana era njagala kusaba ba KCCA muteekeewo etteeka erigoba obugombe gombo obwoggana ndaba mukwata ab'ebireediro leediyo eyo mu byalo musimanyi bali ku environment pollution ate bano ab'obugombe abajja babutwogganyiza bwovuga emmotoka mu kasirise tebakulaba nti minisita ayitawo abakungu ba government anti oli mukungu wa government so what on taxpayers money. Olala nasanga omusajja omufere eyo ng'ayogera Museveni nyini sente ne mubuuza nti azijje watunze nteze namwe nga mubulina anti obugombe anti nkugambye wa KCCA nkulaba okwata ab'ebireediyo mbu bataataganya environment njagala ne ba minisita otandika bawandiikira nti mulekerawo tukubira obugombe mulekerawo tukubira obugombe naffe tuba tubalaba nti muyitawo. Okay. N'olwekyo sebo so oteeka okuba ng'oliko ekikyamu ku mutwe ng'oliko obulemu okutandika okwebaza mu Museveni yaleeta security eno security yaabwe ekuuma bugagga bwabwe balwanyisa Lakwena bw'oba oyagala okumanya konyi mumambuka koni ani muzi koni yadduka aliyo baba central aniya mukugamba gwe koni omutegeera koni omutegeera ddala ngo omukulu obayise bazze okunyonyola ku koni basobola omukunyonyola yali mukulembeze wa LRA Lord's Resistance weebereremu sebo weebereremu anti bamuwangula kati amamuka gali safe nkugambye nejino sala atuuleeyo nkugambye basalanga emimwa gy'abantu bwe bati nkugambye uzikoni kuzikoni Joseph Konyi Mbusimanyi Lakwena yabadde wano naye ate ente ne zibula naye mbusimanyi akozesa magiki n'adduka wabiwulirako ku biboozi bya Lakwena ojjodde okola analysis ku biboozi bya Lakwena otunuulire n'obugagga abantu b'omu Eastern Uganda bwe baalina the Itesots were very rich people baalina ente zaabwe. Lero gendo tuke mu bateeso buze enteza mwe zalagawa kyemwagala otugamba Lakwena yazirira mu nsiko de Karamajongs enteza mwe zalagawa de Karamajongs today ebateeso mbatadde mugambe nti abateeso kyemwagala otugamba nti ono Lakwena eyakozesanga simanyi magiki oba ebyobufuusa ye driving enteza mwe ne zigenda today de Karamajongs nabo tebasigaza kate konna even in the northerners today nabo tebakyalina kate because they were economically empowered. Olwaleero genda olabe abantu b'omu north ettaka lyabwe lyonna batandise nalyo dibasibako balitwala. Okay. So what type ompulira oyogera nti tulina emirembe gyegiri wajjo njagala oginnyonnyonyole nti olw'okuba towulira amasasi gavuga n'olwekyo olina emirembe tutamaguza asobola okujja ku radio wano nga bwazze mpaayo ebiseera radio wezaali nga weeziri nga abantu tebazoogererako n'ayogera Mwami Museveni n'ogwe mpaayo ebiseera radio wezaali nga weeziri nga tebazoogererako anti katonzikiriza kumalayo nti honorable tutamaguza asobola okujja ku radio n'awanda omuliro n'avumirira buli kiramu n'akunumba n'addeeka ne yeebaka anti kati awo n'enkya n'akeera Museveni bw'awulira bannamawulire ekikaakyo ng'agamba Uganda etandise okumpoomera. This is a sovereign republic of Uganda. It's not a property of Museveni and but it wasn't there before. No, but you had no radio. Mbuulira radio yaliwemu. Gwenda obuuza ababeeranga ku radio Uganda bamekobo tebe yakwatirayo n'abattirayo. Mpaayo omulambo gwe battira ku radio Uganda. Abavubuka bangi babayoola. Twogere ku byenjigiriza ebyo byafa
ebyenjigiriza nabyo babitta. But look at the number of graduates every day. What type of graduates do you have? You have the quantity but don't have the quality. Maybe we shall get to the quantity later. Where? No, I mean we are linga achafuga president wa Uganda lite yasoma ne Makerere bagitanga Harvard of Africa. No lwale ugendo labe ne Makerere eringa kati secondary school. Makerere is like a secondary school of today. Harvard of Africa. Wagitusiza. Tewali kyagenda kubalekera nga takisaanyizaawo. Have you ever seen Makerere of today? Nolaba graduate n'aveeri n'afuluma ne bamugamba tewali mulimu okujjako gende Dubai mbawalabu oba kujjamu ekibumba ne bakitwala oba bakujjamu ensigo ne bagijjamu. These are Ugandans mwasalawo kana akabinja akawamba ensi yaffe katandike n'okutuuma abantu baffe banansi mbu bakadaama. Who are you? Bakadaama. Munansi owaffe wano omufumudde mu nsi ye n'otandika n'okumuyita kadaama. Babayita baani? Mbu kadaama. Kachi? Kadama nze mpulira kadama mwe babayita. Mbu kadama akola ki? Anti nkugambye Mwami 7 bwe yajja yasanga nga tulina emirimu egimala banansi. Kati banansi bakadama. Ne kati omunansi bamufulumya wano obuteyagalya ne mwagenda mu nsi z'Abarabu n'akomo n'amuyita bakadama. Do you know the owners of those companies ezitwala abantu baffe mu Bawarabu obamanyi banyinizo? Okay. Buli lunaku obwana obutone busimba nga bugenda ku save trade bulese ensi yabo n'ataddewo open refugee policy abagwira bayingira wano bafuna emirimu batututeekera efuna buli kimu. Buli wembera ku nyonyi 3/4 babeera banna Uganda abaana bagenda mu Bawarabu okukola every day kusawa kinyonyi. And Museveni and group are here enjoying. Omuntu nga gwe nga muddano mubakubira mu ngalo baleeta emirembe bagijjawe batubulire gye twagibatuma. Kwati tujja gwe twatuma tigendo tuleetere emirembe bw'obanga oli wano otuwuliriza ngo gwe watuma abasajja bano mbu batuleetere emirembe gwe bogenda maka gaabo bebaze. Appreciate what? You making my people slaves in their own country. Okay. Nobeera munansi naye nga kufuna services z'olinako rights bakitwalanga privilege. Mbwe abantu abonna sebo batutunuulira benyenyimbwa nakutunuulira bwati alya ku ssente z'omuwoomusolo nga zaabeerako naye nga akwenyenyimbwa mugwe tolinafuna quality health. Bo bwe balwala bagenda Bulaaya waliwo kitegeddeko nti abasajja bano n'abakyala bano balwala bagenda Bulaaya era Trump yayogedde ne batandika embuto okubaguluma. Ngenda okuwummulamu. Trump yabagambye. Ngenda okuwummulamu. Naye kati Trump gwe bikusanyusa. If those countries block our people from getting. Yes. Gwe lwaki ogenda bakujjanjabira ebweru gwe minisita gwe Kajajjatta lwaki togenda Mulago ne bakujjanjaba lwina laba mukulu bali omunsi mukwano gwange minisita Kajajjatta ng'akaaba bwe yabadde Kanungu mbwe ekimbe ne kimunyiga embirizi mbwe teriyo bulwadde malwaliro ne bamuteeka mu helicopter. Lwaki tewamutadde mu kibaasi kye oba mu motoka yaabwe najja eno? Ab'e Kanungu abamulonda bosi bantu lwaki wamuleeta eno okutujjuliza abantu wano mumujjanjabireyo teriyo malwaliro? Kakati ffe ng'abakulembeze tulina okumanya nti quality health is supposed to be for all. Era twalibadde ne insurance ng'omuntu bw'olwala olina insurance policy. Anti kati ffe tugamba bali omunsi bw'oba olwadde bakujjanjabire wammwe Kanungu tojja eno kutujjuliza malwaliro gaffe. Wagamba mu lidwaliro lirimu eddagala lwaki okaaba mbwe eyo ojja kufiirayo? Banna NRM baga n'ebyenfuna by'abannansi nabyo byeyongedde bitya? Abo bennyini ababa boogera ababagenze ku mukolo ebyenfuna biba byeyongedde. Gw'ate sebo n'owulira IGG najja n'akugamba nti buli mwaka tubbibwa trillions 10. Do you know 10 trillions nga ze zibbibwa buli mwaka? N'owulira nti ne mu Bank of Uganda mbu bano babadde bakuuma n'emmundu ne baziisa mu waya. Okuuma wano waliwo abambala ebikofiira ebimyufu ne zikajegereza emmundu baba bakyakuumye ku mulyango nga baziwayalinze dda. Ogenda okujja nti Parliament eteekewo Parliament investigating nti awo mukulu agambye alagidde mbu side yebegenda ebinoonyerezaako kuba kimanyi nti side yalemala dda yonna tagiwa ssente basajja tubasula mu biyumba nga byambaata osanga afanda akukubira sauti naye nga yagala kugwa eri aludde ku kaseera akamere alyako bwe katyo then ng'olina obubinja bw'abatono ennyo abeefudde supreme. Abeefudde supreme be balina ofuna quality health be balina ofuna quality education era abaana be batwala mu international schools be balina okufuna emirimu gino gyonna egy'eggwanga emirungi gwe ne bwofuna omulimu omulungi basooka kubuuza bagufunye otya wano? Ayeti we Ugandan
gwe ne bakukuumira eyo mbu gw'olina kuba mwavu mbukimanyi kati neebuuza nalabye Jeno Museveni alambula ab'ebusoga naye ddala ab'ebusoga nga temwebuzaabuza omukulu oyo yabadde alambula ki PDM PDM aye bana kibumba kati avuddeyo mbwali mulango olambulayo ki olambula bwavu bw'abantu oba kudalira kibumba akoza atya muna ati aye nkukobera aye omusaado ono yabayire busoga yabayire alambula ki yabayire alambula PDM oti emboozi z'ebikando baziretse